Association bassa omukago ne Clark International University ababawadde basale 10 okwongera okubangula bannamawulire ku tekinologiya aliko akulira USPA Ali Said Lubega asanyukidde kituukiddwako. Omukisa guno guzze nga naffe tugezaako okulaba nti tutumbula ky'omutindo gwaffe egamba nti ensi nga wejjeekula naffe tulaba nti tweyongera okulaba nti naffe ensi etukaka okulaba nti okumanya kwaffe naddala mu bintu ng'ebya science and technology kulina okuba nga kusukkako awo kane enteekateeka nga zino zitwongera areas ez'okumanya tutunuulidde nnyo engeri nga sports analytics nti etuyamba to break down the data ate n'okulaba engeri gye tucommunicatingiramu abantu. Artificial intelligence nayo yatulumbye nti era mu sports twekanga nti byebimu ku bintu tusinga okutunuulira, so tulowooza nti bwe tuba nga tulina enkolagana ng'eno tugenda kuba nga tutumbula nti so okusoma kwaffe kokka naye okutegeera kwaffe okulaba nti naffe twenkanankana n'omutindo ogw'ensi ate naye ogwetusaba okuba nti tukoze eki tukwataganye. Nti abaana abasinga obungi tebasobola kgenda mu yunivasite era bwe tubanga twogera wano abaana abalenzi abawala abato youth tebalina mirimu na buli kimu, eyo ennamba eyo etuganga nti just abaana tebalina mirimu nti bavudde ku yunivasite, abaana tebalina mirimu kubanga tulina bangi nnyo abatasobola kgenda mu yunivasite. Abel Kitaka ne Mukisa Ronald, Salt TV, Omunyo.